ofunye omukisa kubanga oli ku TikTok oyina emimwa migazi oyogera oluzungu lungi olumbye bebekulu ovuma naye wanyiriridde mu kkomera ndaba onyirira bakuwonya enjala n'ebigodo by'embizi wakubye ne suuti awo ensi weeyina okukuteeka olemeddwa okumanya nti bebekulu mwagaza ki mukyale we aba atunda keeki tulina abaana bangi bali mu maduuka bayiriba ng'olunaku anyuka ne miliyoni ezikwezi naye nga talina wadde edduuka gw'oli mu life esobola okumanya alina pata alina baasida osobola okuwona keeki ewa Zuwena n'otunda n'ofusisaako naye n'omuweezize oli mu kuba bizinesi y'abantu nga tolina wadde omudala gw'empafu babasibe babayamba omuntu okusiba baakuyambi omuntu asobola okugyamu amannyo gonna n'ofaanana ng'empengere omuntu okuteekeeruza psychologically oba ogenze ku University of Understanding bw'oba osobola ovaayo n'otafunamu kyakuyiga bw'oba gy'olina otayiga nga gwe toluyiga Bayibuli etugamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu talireka busirusiru bwe waliwo abantu be bazaala nga basiru naye naaga amaanyi gakozesa asobola ogakozesa mu kirala kati nze mbayamba era walaba nga nkututeruzira mba nkuyambi oba nsobola okuyita mu kkubo eddala nenkozesa ekirala era bonnemerako nsobola okukola ekirala nsobola okukola ekirala ndi muntu omuzibu ennyo atawanika ate ndi muntu atalemererwa ndi sure but sure walaba obunafu wange wali amaanyi gange gonda walaba obunafu bwange ng'emaanyi gange so nkusaba Katonda akuwa abantu aba mu bulamu oba aba teweetaaga nkumuliitu naye mu byonna Katonda akebera mitima okuwa abantu abo ffe singa twali babi Mukama teyanditwadde basula motors kati teyanditwadde bannamugera motors zada mukwano wange jo nnamugera motors wali atunda motoka mpya zokka new brand original n'oba oyagala yakaveera musajja mugagga sister walidde ki bakutereka awo bubiri leero ogenda kuli awo just a friend namulabira kwa Ameria yamundaga namugera ali awo mengo buli kika kya mmotoka kiyina n'oba oyagala efaanana eta amalina okugamba ene mmotoka miliyoni 2 ogira ovuga eyo wonoofuna sente ng'otandika okwetako sisobola oza musula moto zimu bondi saa kujja mu motoka gye njagala yonna naye sisobola funawo manya wookoma emikwano gye weetaaga omukwano ogwo gukomawa sometimes mugenda ne mufuuka emikwano gy'abantu ne muyitiriza akajanja n'otandika okwagala omumanyiira omulaba mukaleega ne mwampale y'omunda ekyokubiri mujja emitima gyammwe mibi mugenda ku bantu nga mwena kye mubaagalako nga temubaagala bya ddala ozze kunyakulawo ogenda olowooza ogenda mumalako byalina fe abantu batunoonya oli akunoonyako mirimu akunoonyako platform ayagala naye bamumanye ayagala bamutegeere nze newuunyiza omukazi oyo namwandu okunvuma ba yafa ne mmubeererawo nyina naafa ne mmubeererawo n'abeerawo nga talina kyakulya ali mu kazigo tasaana kuza mwana akusomera school fees n'ezimuwa nannumba nga kusuula moto ayagala kamera ne mmubeererawo omukazi atunudde mu kamera n'anvuma era nakubidde sabula ne mugamba Kimu ono omukazi anvumira ki amanja akinnamukola ki gwe siisa nkona mu kamwa kange kuvuma yayagala nnyo ntambwe naye ng'ayina ebizibu bingi nga ne womala kino ekyekyesombe omala kino ayina ebizimba mu lubuto omala kino endira zeegatta omala ne ŋŋamba ate nga mulaba si waakuyiga okutegera kwe nga kunafu amagulu gali gatya olinamu ku njawulo tewagenze mu ddwaliro nagusendeze nakwanira nemanyi wagenze mu ddwaliro n'ekirudu bakwadde empeke tebalina kye bagamba nti kino naye olina pressure
Ogikeberako naye. Jeni mulongo oli oteseba. Ngo nebuziso yagala sente. Mulongo. Ngo nebuziso yagala sente. Yagala kumusaba sente nkulaba. So, anyway. Nabadde njagala kwogera ku nsonga 3. Noza nakwogera ku ensonga y'okubiri yakulabula. Bannange njagala okulabula abaana mwenna bavubuka abali mu page za Amis Kigundu, abali ku page ya Seka Yasini, n'abantu abali mu page ya Mama Fina. Mulekerawo okufera abantu. Bantu mwe mulekerawo okufera abantu. Njagala eno special announcement. Seka Yasini tavangayo n'agamba talina page yonna egamba nti ngenda kuwa school fees mbobo yagala school fees obo yagala business. In fact ne Natasha Museveni. Abantu mwenna bannayuganda manya obusirusiru bwajula abantu. Omuntu agenda hello. Tontandikako oluzungu olungi simwe babazeemu okusoma ndeka. Tandise okumpita. Eri somero lyanfuukira ekizibu. What is this? What is this? Is what? Oh, anyway. What is my dog? Carlos. What is my dog? Huh? The dog? Where is she? Hey. Where is she? Your shoes? So, njagala eno special announcement. Amis Kigundu talina page ku TikTok. Nkiddamu mwe abasirusiru mutegeere. Ze kinneewuunyisa nnyo omuntu okujja nagamba mbu oyagala school fees, simanyi kolomi, mbu ate leeta situation, mbu ate biki, mbu ate njagala kuwa buyambi. Ensi yakyuka omuntu ojja namulaba ng'ayogera nga ye. Bakozesa bifaananyi video bazikozesa n'oba ng'ayogera nga naye. Ekyo gye kiri. Bajja kubboka kasenti oyogane Mama Fina, toyogane Amis Kigundu, toyogane Natasha nti oba oyogane Aji Yasini. Abantu abali mu page ya Yasini bajja basi wano muyiwe eminyira. Mama Fina wano yabasiba ne mutandika okuyiwa eminyira. Abantu abasirusiru simanya lwaki abantu basirusiru kuno. Omuna w'omugamba abo baffe tawulira. Ne w'omugamba nti abo babbi ye tawulira. Mulekerawo okufera abantu ku page. Seka Yasini alina page egi ya mwana we apedadi. Muganda mujja bifaananyi bya postinze ku mukutu gwe ne mubiteeka ku page ze mufeera ze muteekamu amannya ge. Mulekerawo ofera abantu mu mannya ga Seka Yasini. Mumazeeko abantu ab'amaanyi wana waliwo ne page endako President Museveni. Abala mwayita Natasha Museveni. Ne mubba abantu wano. Mulekerawo ofera abantu. Namwe bafera obusiru mu bukendeeze. Ku bantu abaleva yawatali kuli muntu agenda kujja ku TikTok agabireko basale. Ku bantu abakuleva yawatali kuli muntu agenda kujja ku WhatsApp agabireko basale. Naye mwala okuba busirusiru mwayonka buyonke. Bw'olaba omukutu nti Seka Yasini agaba school fees. Nojja ng'omantala ng'oginika ebinnyo. Mama Fina simanyi akoze atya. Mama Fina na page ng'emitwalo 2. Page Mama Fina mwenna mugimanyi. Buli lunaku bakabata boogera balozeti boogera bani boogera. Naye era ogenda okulya nga babafeze. Okutegera mwakwerabira mu bikunta. Balina mala basekula mu kinu. Balina kumala basikako ng'emberenge musooke mutegeere. Njagala okuddamu special announcement. Seka Yasini talina muntu yenna gwawa buyambi ku social media oba ku TikTok oba ku YouTube channel. Omukutu gonna golabako Yasini oba muganda wa Amo oba Sentongo oba biki si gwa Yasini. Si minister ya gender nze ndabira ku Balamu. Minister ya gender limu mukwano gwange Peace Mutuzo. Mwagala nnyo akola bulungi nnyo. Ne minister ya gender ye guardian angel y'abaana.
omwana waba yakufumisa akambe bala mwali supposed ku standing na mwana Minister Peace Mutuza standing na mwana kwegamba nti obwenkanya tebu balancing. That's why njagala kulwana oba ntya bayino take out MP w'abasajja as a women MP. Lwaki ba MP bayina omukyalo omukazi nga abasajja tebayina mubaka musajja? Why? I don't know why. Nti abasajja bangi batuse n'okukyawa government olw'ensonga nti bingi bo bali abakazi babasukkulumya nnyo. Abakazi babasukkulumizza nnyo ne batuuka n'obasitamako. You get? So ne ku district kuliko ebifo buyenda baka abakazi nga abasajja tebaliiko. Ekirala nti omubaka wa languages abantu bangi nga yasoma nga nayo n'oluzungu lumukalubiriza okwogera nga ate olulimi lwaba mulugwa oba wengulu oba waawa oba webuddaka oba bugwere nga asobola okunnyonnyola point naginnyonnyola nga bweyina okubeera naye nga mu luzungu ejja mutawaanya nga jjajjogera nga teri straight nga bweyina kujja nga ne waaba nannyonnyola kintu kimwetagisa mu lulimi lwasobola kinnyonnyola bulungi but mu luzungu kimumenya akyogeramu bisatu bina. So I think twandwadde n'omubaka wa languages abaka oba babiri omukazi n'omusajja nga ba languages kubanga languages nyingi mu Uganda tufunanga lulimi. Africa tetulina lulimi. Europe bayina nnimi zaabwe. Japan kyemugamba tebasoma boogera lu Japan mu parliament tebasoma. Japan mugisinga kufulumya ki? China tebasoma bafulumya bintu bingi nnyo naye nga boogera mu China. Even in parliament boogera mu China. You get it? So some people mulekeraawo okulowooza nti oluzungu kwe kusoma. Oluzungu it's a language like another languages. That is it. Kiriza oba gaana ekyo kyakutegeera omanye nti it's a language just as the Luganda language, as the Swahili, as another languages. Muleke kukibeerako oli naki nalinda oyogera oluzungu. No way. Me, I'm not omuzungu. That's not my language. But I thank God nti bingi byensobodde okuyiga mu kusoma. Nebaza Katonda nti era nandikubye omulanga nti buli muzadde yenna akyalina chance. Omuzadde yenna akyalina chance etwala omwana wo ku ssomero please. Even a baby boy or baby girl. Tolowooza ku musajja titakuwadde ssente. Gwe omuzadde omusajja tofaayo kiki kyolina. Education has no cost. Osobola okusomesa omwana mu bulimi. That's why never minister baddayo balamu bakamutikira ba prime minister baddayo. Why? Lwaki bandi baddayo? Even abaana ba president sibali mu kusoma. Lwaki baddayo? Lwaki baddayo? Because education has no cost. Mulekeraawo okuwulira nga nti muweerera abaana bammwe nti kizibu. Sinaba nakola kaviri mama school fees nezituuka n'okuba enduulu neweeraliikirira n'ogamba ono era batusadde ebintu era bannanga amasomero n'ogeevuma. Lekeraawo okwevuma amasomero. Lekeraawo okwevuma okuweerera omwana wo. Ojja kutuuka nga buli kintu okirina nga ne ssente ozirina naye nga kyobulako to educate. Abantu bangi abakulu wano tulina an examples zensobola okuwaako like Nassantege Sebagala. Legase ya Sebagala nene gye wandibadde owulira kati gye wandibadde osomako muli wantu naye olw'okuba nti nno teyali muyigiriza kimala teyali ku level y'abasajja bano balala wadde nga yakola bingi. Olaba the end of the day yabambi yasobola okuddayo naye ng'omubiri gukooye kubanga human being is a human being nekya tebagirwanyisa tebagiwakanya naye yalwanako omusajja watu n'addayo era ng'akuze nnyo
naye nasa ntegese bagala singa tusongane ku bizimba mu kibuga kyonna nga alinako ebizimba. Nze nina ekintu nsobola wa example ntono nnyo ya mwala gwa Amu. Kampala ejjudde abagagga abasooka mu Amu. Amu is a rich man. The richest man in town is Amis Kigundu. Amis Kigundu yasoma nnyo ekitumaaki mwena mukimanyi. Yasoma obwalooya n'abumalayo eri gye babukomya. Wali omulabeko mu kooti nti looya. Naye manyi wa handlinga business ze ye looya wa looya we. Omusukulumu. Ne waba tulana balooya bagenda ku presentinga mu kooti. Ayina bbawa. Era tolina nsobi z'ogenda mukwatiramu nti yasoma. Ojja mukwatiramu nsobi ntono. Kabibe kubala bitabo. Abyebalira tolina wogenda mubbira. That's why omulaba nga atafaayo kuba jatuula kwata kaliculate abale ebitabo bye. Ensi ekyuka, generation zikyuka. Social networking. Esawa yali abantu basuubula China nga talinnyo ennyonyi neegi. Ali wano nadawundinga ebintu n'abisindika Guangzhou n'abisindika ettaka ne babimuweereza wano nga tavudde nawo. Ensi etambula ekyuka. Generation zikyuka buli kaseera. President Museveni ajja mu buyinza nga tuli enamba meka. Katuli bameka. Twajja ku masimu nga tulina bukatooki. Nga airtime tutakula mutakule. Scratching. Esawa ne airtime tugula mpewo. Generation aweeraga. Nade njoga ne muzeeyi nangamba. Nagamba nti oyo musajja yajja mu Uganda oyo yani. Naita ne oyo musajja ayagala muguza oba biki. Oba musajja ayita ne airtime wano. Oyo simanyi oyo musajja gemwogerako yani. Mwera de ne linnyo oyo. Ono yayombanga abadde ayomba ne Trump. Bamwita batya? Oba Elon Musk. Yangamba Elon Musk. Elon Musk. Lero akwaye muzaita nakkiriza nnyo. Kakati bw'oba ensi awo weeri. Gwe toyagadde kusoma kutegeera ebyo. Ensi ogiwe bwetambula bwedduka. Generation zisuka situations. Ebimu ku bitulemesa bwe butawala situations. Esawa lero ya Valentine gwoli mu kusuubula niigiina. Oli muni tewali agenda kugwambala niigiina. It's a Valentine is osogoddo munanansi. Tewali agenda kunywa munanansi n'abadde agunywa buli lunaku. Alina kunywa katonda. Tewali agenda kunywa munanansi olunaku lwa leero. Baagala ku wayini, ku whisky, kabeere bakazi babakalero olunaku lwabwe. Tomusuubira kwambala peti. Agenda mu jegging. Muyiga okubala situations. Ebyo nno omuntu atasoma tasobola kubala situation. Tafaayo ne stand na waba alonza akawumbi. Ne ogenda wa Amu fe Amu yatuwanga sente. Nze Amu yali ankwatiddeko ku milioni 10 mukono ogwo. Free give nanga my sister. Bakoya milioni 10 ne bakimpa ne ntambula nakyo nga ntambula magamaga. Ne be natwala bonna. Wado omukwano yali akoloko kubokedde yalina ebizibu nga atanvuma buli lunaku ne mugamba jangu. Izo yasende mmeka. Bamwasende n'awungira awo ne mugamba yatugende wa Amu. Namugamba mukwano gwe alina ekizibu. Ne bw'olonda akawumbi nga tewasoma ogenda kateka mu business egwe. Kubanga omuntu atasoma tosobola kumanya wofuna n'otogenda kufunira. Olaba byawano tolaba future. Bye bagamba nti mulime mmwanyi gwe n'ogamba nze nga nnime mmwanyi. Kati mmwanyi enamba 2 mu kuyingiza ssente mu Uganda. Tourism yasinze kola research. But diaspora workers babadde bakusatu. Emukofi yabadde namba 2.
naye Jerusalemu sale yawange ensigo ze mwanyi ezo nga bakuba na miggo nga babakako ine ettaka lime mwanyi gwa basirikale bajja ne bagamba tukuwadde bikolo 8 obisimbe wata bisimbye nti ze nabesawo byakaze ne baga bikwato sime binnya kati mu Uganda namba 2 yabadde mwanyi eyasoma yakyeramu omukisa be babasimba kali tunsi simanyi payini naga omuntu byasimba byamaka meka ejo myaka 7 ngwasimba ta payini gwe n'omukisa omuntu atasoma n'omukisa agulamu obuzibu eyasoma n'ekizibwa kyalamu obwangu ubajja kusimba payini we fe tubeerawo ne sula moto nakuba esimu naga musimbawo payini ebikolo 12,000 ne bazisimba ne mbeerawo emyaka nga 3 wena mugenda okudda nga atandika okwogera ku payini abulamu bbanga ki batandisa omulamuza batandisa omulambula sula moto oyo abantu abasoma balaba future omuntu atasoma toba na byama tosobola kwesomera baluwa tosobola kwewandiikira baluwa tosobola n'ogenda ku airport bakona kadeka dipacha gwokola banna enako erikwe bakona akayingira oyingira kafuluma ne bagamba lukwati this tosobola na kusoma kapande oshegere kintu ekyo so mu bulamu ebintu bingi nnyo by'olina okulowoozaako n'omanya biki by'olina okukyusa mu bulamu n'oyiga okusoma situations bw'oba olina chance edda ku ssomero gwe mwandaba oba oli mukyalo oba oli mwami kozesa chance eyo odde ku ssomero kozesa chance oddeyo at least genda kuwumukaati okoleyo kakosi konna ebintu ebirabe nga banno bwe babiraba abantu bangi nnyo abafiiridde okugenda mu parliament mu kalulu kano akawedde mukimanyi bulungi nnyo nga kintu kitono nnyo nnyo wekiti ekimulemesezza okugenda mu parliament nga yandibadde essaawa zino bamwita honorable temubamanyi mumpeeyo nga babiri awo nga bitabo naye ng'olaba nti its must yandibadde ali mu parliament mumpandiikira abantu nga babiri awo basatu mubamanyi bulungi nga essaawa zino nga byali bitabo mpapula nga maybe yandibadde mubaka wa parliament so kozesa chance. Miss Ott, thank you so much. Mami Voice, thank you so much. Bobo ina chance gikozese oddeyo osome teweetya tewenyuma togamba tofiringa small nti nja kubeera mu bwana obuto nabadde njogana ne Jerusalem sale nanyumiza story nangamba nti bwe bamala okulwana yali omu ku basajja abakola ennyo okulwana n'eddembe tulimu Jerusalem sale era yomu kubawamba kampani era kisale tomumanyiranga n'omuzanyirako n'omuyita emmere sale muyeekera tavanga mu buyeekera ovola yeeberere yali bibi n'agamba nti bwe bamaliriza muzeeyi yamuwa obwa minisita naye bwe yamuwa obwa minisita waliwo abaali bagamba Jenoside yasoma Jenoside yakola bwati n'abatundu abandi bagamba abalanga bagamba Jenoside akoze nnyo nnyo kimugwana byakoze bikolfayinga muzeeyi n'amugamba sale genda okwate uniform zone ranka zoyina bikolfayinga okubeera minisita Jenoside n'agamba muzeeyi kanzere yonsome kuba yali alaba future era Jenoside agamba yagenda nakasongola ewali omuwala we gwe bayita Josephine first daughter we era gwe yatuwa naye ebibuuzo right now ye second in command in the country yaddayo n'asomera agamba ye yalinga mu ssomero nga bamusomesa baticha n'atuwa n'obwana obuto ng'ali oke nakyo n'akola ebibuuzo bye n'ayita n'agenda
singa teyasobola kola ekyo maybe singa kati olaba nti talaba future naye bwe yaddayo n'asoma n'alaba future eggwanga limwetaaga ensi emwetaaga yasobola okuba ate ng'ayongerako ebintu bingi era mumulaba kati second in command n'olwekyo gwalina chance essaawa yaleero ensi weerika abe omukazi atunda omuzigo mu kikuubo yasoma ebitabo byasobola okubalansinga omuzigo gwe n'amanya nabalansinga ssente ze naye bw'oba tewasoma tosobola nakubalansinga bitabo ebyo. So gwe mukwano gwange alina chance genda kuwumuka ati okolewo ka course nawe kaba ka myezi 6 oba 5 oba mwaka osobola okuwa time gy'osomeramu ne gy'osuubuliramu nti bantu balungi bakusobola bamanya nti ono ali biza abeera bwati ne bwati wumuka ati eraawo ebukesa bw'otuuka mu bitala bya bukesa kiddako katono branch nga katono nnyo ngadda ku kyemakereraawo mu bitala bya bukesa awo wali ambiasi waliwo ne Ketu restaurant restaurant esumba emmere obulungi branch nga katono nnyo ogenda ofunayo ka course olaba ne ba minister baddayo okusoma ba MPs bonna parliament sometimes mugirabanga nkalu nga bali mu kusoma ba MPs abasinga bajja n'okujja nga bazze kusaba bursaries mu government kudayo kusoma abandigame mbufe tewalina nsonga waki tusoma so bofuna chance gikozese nze nebaza nnyo abantu abasobola okunteekamu amaanyi agadda mu ssomero okuli John Museveni Yoweri Kaguta Father of the Nation kuliko John Mwozi Kanerugaba mwonna mukimanyi mwamulaba wano nga mpadde omulimu ku Uganda Airline era ebimu ku beba complaininga butasoma biki ne bajja nga bamwataakinga yomu nangamba Jennifer dayo koleyo kakosi katono nnyo John Mwozi Kanerugaba nebaza nnyo Haja Amis Chigundu nebaza nnyo Sek Yasin owa Am Enterprises nebaza nnyo omusumba Aloysius Ujingo nnyo akenjawulo okunjagala nga sister we ng'omwana we ate ng'omukkiriza mu Yesu Kristo nebaza nnyo mukyala Susan Makula okukkiriza ate n'abanga buli kimu nga Jennifer dayo nange olaba naddayo genda tugenda kusasula buli kintu my sister go back kiyamba future biki bingi by'olina okukola oli mugezi nnyo ogattako kino na kino ate osobola okukola bwoti so omukyala Susan Makula nkwebaza nnyo okubeera friend okubeera sister okubeera mother to me okubeera my boss kwegamba nkwebaza nnyo omukyala Susan Makula Bujingo muwomya anja kwebaza omwami Nyombi Tembo owekitiibwa Nyombi Tembo akolera UCC y'omu yangamba Jennifer ku magezi go olina era yangamba Jennifer nze sobola kujja ku TV sisobola abantu bawandise naye olina byoyamba bingi eggwanga tomanyi gwe bantu boyambye just mu kwogerako ne bwoddayo n'oyongerako kakosi we ffe tugenda kusasula buli kintu tewali nawe kiba kyetaagisa ssente mmeka n'oba oyagala kusomera weero wekitiibwa Nyombi Tembo thank you so much kwagamba nti bw'oba olaba abantu bwe batyo nga bavaayo Mukama abakuwadde bali close to you sister Natasha abo why not so ate era kati kyakutegeera nze nfunye chance eyo gwe mukwano gwange atalina chance y'abantu bagenda kugamba kuddayo kusoma oba kukoleyo kakosi konna ffe twafuna omukisa President Museveni mwena mukimanyi nti waliwo ekintu kye bayita appointing authority. I'm so lucky, I'm wonderfully lucky. Appointing authority President Museveni alina obuyinza obwenkomeredde obulonda omuntu gw'ayagala yenna mu buli mbeera ssemateeka emuwa obuyinza Penal Code 7 emuwa obuyinza obwenkomeredde okulonda omuntu yenna gwakola ki mu bantu abo batono nnyo abali so like me be balonda nga tebasoma ne babakkiriza okubeerayo era mu kulondebwa kwange mwalaba parliament namba yatuula ne bayita mama Nakyobe parliament ne wandikira president nezzaayo n'abagamba oyo gwe njagala mukana kwa parliament maybe president yali asobola okugaana n'agamba bakutadde bakugobye ne abagamba no oyo gwe nkola ki gwe njagala era mulaba nti nze na office
mama Nachobe yajinkwasa najigula president nasindika State House nejigulawo ne bagiteka mu kimu mama Nachobe nagisasulanga kati madam Jane Baleche yagisasula ndi under State House omukyala Jane Baleche naye yajjanga malayika yakubiri nabeera mukwano gwange nanjagala kwa munsi mulimu abantu abatuwagadde nga tebalina na muwendo gwe tusobola kubasasula nga Jane Baleche mumugenda ne mudane mwogera ku tribes omuntu alimu amagezi tewandi yogedde ku kigambo tribe fa abantu abatuwagadde tetusana ku abatusembeza abatuwadde even Musumba Bujinga nfiirako wa tribe ki munsi mulimu abantu abalungi mulekerawo okwogeranga ku tribes mulekerawo okwesiba ku kintu wesiba ku kintu nga nothing fa abantu batuwagadde nina omukyala gwe bayita ambassador Babula Nekesa munsi mulimu zimalayika Mukama zasobola okuwa n'ogamba nti munsi waliyo omuntu nange gwe nsobola okusinkana namanya nantege saba Katonda akuweeyo abantu naye babeera basatu oba babiri allo wekisaba kuwe teweetaga abantu millions people kukyusa bulamu bwo teweetaga abantu mutwale kukutegeera wegayire Katonda akuwa abantu batano bakutegeera oba basatu gamba Katonda nange mpaayo abantu abalinga Nekesa Babula Owundo mpaayo abantu abalinga Jiminsi Kigundu mu nsi nze mpita sister oh my sister nze sikola appointment nze netubeera 10 sister wange wuli ngenda mukusaalawo ku amu kukisaawe sister wange wuli mumulete sister wange natuma basohaba ngolusinze mbadde netya simanyi bagenda kutamanyimirire bagenda kwogera ki nangamba no go and bring my sister is there kugamba seka yasin sister ate kati chichi nalabyo utalo olulala kusosomi sister ate kati lunagwa luta sister wange sister ono muleke sister buzibu chichi sis toina mukasente bak funa abantu abakakanya omutima gwo funa y'abantu ne baba basatu oyo mukyala Jane Baleche nkusabira allo wekisa kuwangaze kunsi nsaba n'abaana bo balabe ekisa kya Katonda mu bulamu bw'ensi Madam Jane Baleche waliwo omukyala omulala bamuyita Balungi Babula abakyala abo omukyala bamuyita Balungi Babula nga wawulira erinnya nti Balungi Allahu Akbar Mungu mugaga waliyo abantu abalungi ku nsi munsi waliyo abantu abalungi n'oyo omusajja oyo akulira SFC Geno Bidi Mugisha Fande Mugisha Bidi Mukama Katonda basitulenga atabakumenga mube n'obuwangazi ku nsi kuno mube n'omukisa ogutakoma gutambulire ku baana bammwe abaana b'abazzukulu bammwe bonna babeereko feve etakoma beyagalenga ku nsolo emitima gye muyina emirungi n'ebirungi byemukolera abantu babeera mu kifo nga gula buguzi ng'alina kasumuzo ka toilet nga gula buguzi wagenda B naye nga bw'omugambako ekigambo aboggolo omusaba kasumuzo naye abantu bali mu position ng'oyo Bidi Mugisha Bidi akulira SFC ne bw'omukubira simu ku mwenda ogw'ekiro ne bw'omukubira ku mukaaga ne bw'omukubira ku muno ataliko owakuwuliriza ataleegaana muntu ayaniriza buli muntu oh my God buli muntu amumiitinga namutwalira abaana abakasasiro nakamana Jennifer abaana bana Uganda tukoze tutya kati sister tukole tutya kati betagayo ka proposal president yakiriza okuyamba kakati oh my God mwe enseri mwe abantu kiringo omusajja oyo afande Arthur yadda mu kifo kya kaka ekyo kifo officer yo nene nnyo yekulya kundi yona muntu mulamu mulungi awe toligenda mu maaso ge novaawo nga tolina nkusaba Katonda akujjule ku mizingiriti gy'abantu gy'olina akupositioninge ku bantu abatuufu
akuweyo abantu abakwagala ebyaddala basobola naawe bakuwede we bogenda okwenyumirizamu otukene mu bantu ogambe nti mukwano gwange yafande bidi ogambe nti mukwano gwange ye Jeni Baleke ninayo ambasada Babula Owundo mukwano gwange ye Natasha Museveni mukwano gwange ya Miss Kigundu nga ne bobogero feelinga kamfara yabo wenno owulira ng'ensi yonna ogirina waliwo abantu abakulowooza ensi nti ogirina gyoba ogirimu nga bali aba teweetaaga kyalo ky'abantu tandika okufolowinga bakwagala batakwagala baleke olaba akyawa Yesu oyinayo abakwagala bakulemye kuzuula sometimes tuba n'abantu abatwagala ne tubatunulya nga batalina makulu ne tunoonya ffe betwagala nga ate tebatwagala naye ng'omuntu akwagala ajja akwesibako akunoonya munange nkwagala nnyo ng'oggyeko ffe baagalako connection nze nabagamba sinoonya muntu gwensinga noonya nsinga sinoonya muntu gwensinga sijja kukubira simu sina kyenkwagaza noonya muntu wansinga nnyongerako noonya muntu wansinga anampaayo noonya muntu anansinga anampa connection noonya muntu wansinga anampa networking naye gwofuzi tolina wadde fuuti 5 ku 5 n'akatasa k'ettaka tokalina owooza ndi wa bbeyi neewange walayo ennyumba ezimba akasiisira oba naye akasiisira kazimba ennyumba muleke kusiru abalamulaga emmotoka sizza mmwe nemwewe ebimuli kati ku Valentine ogenda kulaba competition y'abaana abali ku baka abasajja leero nno kagenda bawunya mujja kulya kawunga mmwe bamalaaya abakazi batutedda babba baabwe bamalaaya buli waali kati egumutujja goti ali ku simu agikuba omusajja takwata tagiddamu mujja kukitegeera nti mwayenda mujja kukitegeera nti Daddy Andrew ayina ssuubi buli muntu wetagobe n'owuwo kale oli malaaya nnyo weepanka emmane nnene tamba ne bbawo omukazi tukulabe weepanka nti oyina nnene funa bbawo omuntu ogende naye awutu nga si wuwe genda okwata kasuku mboba yalina ekigambo kye yagamba oba yaggambayo kahayi otamba naye tukutende nti munnange wabaza ujja wabaza eriko n'amakoola leero abakazi be bali ne babba baabwe mutuuze obunyuma bwammwe wansi mutuuze obwamalaaya bwammwe wansi ate mulowooza nnyo temugwe eddalu mujjagawa omuli babakube temukola ziderivaale z'obumuli ku baka abasajja baka abakazi temubawa buderivale bw'obumuli ojja sindika obumuli batume mwe baderivale mani bagenda basabula empye mu baka g'abasajja mu maka g'abakazi temwekozakoza derivale z'obupafyumu ez'obwandawaya n'obunekki simanyi n'obuki temuzunga nammwe mutuuleeko mumanye nti nno mulima w'olu babala lwa butaagaane tolowooza nti buli akuli abakwagala bamba baliisa nnaku yayombyemu ne mukazi we ne bafuna misunderstanding ate omugambako ate ali ku muyimo just nayitirako wooli aba akweyambisizza mulekerawo kiteka ku level y'okuba nga mwasaamirira nnyo omuntu nomwezalako fane bawo nzaamulina nnyoko n'amazina olwalaba naye kale nalero kitulage gwamulina muzunga nnyo temukola derivale z'obumuli bajja kupatya derivale mani empi temukola derivale z'ebintu ku baka abakazi ku baka abasajja ku baka abakazi muve ku basajja b'abakazi muve ku basajja b'abakazi mudda nzaamulina mujja wange nzaamulina mbumulumya tolinaawo oba nosimanyi tolinaawo leero olwogenda tutegera nti tolinaawo hati tugenda wali mu tugenda wali mu yesterday tuli ku Satani Garden wali mu bimuli empewo zigenda tufuuyirawo fe abalina batwagala ebyaddala tugenda awo mu kiravulava talina nnyimba za laavu tozunga tulina balirya Jasmine bakaro Nantongo Little Boss Juliana Kanyomo ziro agenda anti yaboneka obonyezi abali mu laavu feffekka jangu wekanga oli singo kikuwa ekyokuyigo jasangayo singo munno mwejavaane okusinga okugulumba n'ekiziringu kya munno ky'omuntu olina ekizibiti
mulina ebizibiti olwaleero bagenda bakwata n'ebizibiti totawana kuzungana na kizibiti jangu weka wali mu Saturn Garden ojasanga singo muno mwemale goga nga nti ogiwulira ebadde nkalu ebadde ya bwerere muve ku bizibiti by'abasajja batali bammwe bagenda kubakuba mugenda swala n'obumuli mulina abemputtu abakakogula obumuli okumpaka nga naye okamanyi okagula musajja wa muno byagulira obyewe abamu muyina abaana bammwe temusobola. What is the meaning of a Valentine? To appreciate somebody, to appreciate something. At least one yoko wo mwana wo, even your neighbor or a good neighbor, you can give one neighbor wekirabo na ye mumanyi nti buba busolo bwokka notunka ne muko musajja ne muko mukazi no mutunkirako notunka ebyo bizibiti leero temulaga ebizibiti bagenda kubakwata bagenda bakwata n'ebizibiti nenga nyongero gaba na Uganda mwenna abaganda okutambulako abagala ogendako out abagala okumako na Valentine mu mirembe ngatewe muli wali safe ngera muli okay totawana kuzungira wantu waje banakubira machupa genda mu Centenary Gardens wali kugenda ku Saturn Gardens wali muna Saturn Garden manyi we genda ku Saturn Gardens abayimbi bonna buli music wandetazo kuwulira even Maddox I think jali oti mumanyi nti Abitex wabategese Abitex abawanja wule kintu kye apakajinga ekintu kyo bayalesa n'abayimbi bebweru aba yagala sente zo nozirya ddala nonyonyoka kyo kimufuula president of promotions. Abitex wabategese omanyiranga Abitex yasiika katunkuma n'amufuula ennyama ekibadde okimanyi bw'oba togenda nko musoya Abitex genda wali ku Saturn Garden kati olabe tebo zikyaliwo naye osobola bookinga ticket ya $10,000 buli person $10,000 kwata wetekemu $10,000 ofune ku balenzi ab'ebbeeyi bagenda beerayo nga bali singa ndi searching ogenda sanga abawala b'ebbeeyi abawunya obulungi nga bagenze batanero perfume zibaguza perfume nga zino ezange zizala nga baguza zi perfume nga zino ezange zaani zifenchi ozaba katabana kubagenda kuyomba ino no yakamu kitundu anonya kapita wa $200 ne kwa perfume mu ate temala mwezi kati kabanyiga neba na kawunya bulungi nange honorable Don yazingulidde honorable Don Luka South ye yazingule nangwe nene ya Zara perfumes kati abawunya enkwa bakabayombe alaba $5 million ziri mu perfume yanonya kapita wa 2 munnange bizibu osibye byange zengena mu Centenary Gardens wali mu kiravulavu kategori eyo ojja kulowooza nti ebizibu ebyange tebituluma mpalo nange nina ebyange nago ojja kukateri abantu abamuneka ebizibu byammwe ne mulowooza nti ebyo byebyange nola nze mbewunya no bewunya buli omu waali walabire omwezi n'enjuba nga gwaka kyovola ne President Museveni abadde mu campaign ng'atambula eggwanga ddamba ng'ayagala ntebe eyo gy'alimu tewali kintu kigenda kubeera ku mukeeka n'olwekyo genda ku Saturn Gardens wali mu bimuli ofune tiketi yo otule mu katebe ng'oli smart ogenda funa singa and searching abantu abali singo gye bali nga balungi bali beautiful ate nga batuufu nga babeera mu bifo ebyo sometimes network oba connections tuzijja mu bifo ebyo omusajja tagenda kusanga mu nnyumba nga weebaso tubigidde tonabe na bujonjo maaso mbwakwani era ina kukwana mbifo ng'ebyo ebifo byenyune nnyo bibeeramu abaana babasajja abaakula obulungi abaakuzibwa nga baana kasente bakayinamu olunaku nga ono bwewulira nti no Saturn Gardens eyinayo Valentine's Day funa genda weteekemu $10,000 n'ekyokunywa $20,000 ate ebyokunywa Abitex ebitaddewo emmeeza za Abitex zonna zijjudde ebyokunywa ate abagagga abasinga tebatuukira nnyo ku byakunywa bye bibeera ku mmeeza era bano ba Asha bano batera obyenywera n'obigabira ab'emabega genda ku tebo onyina n'okola nga abaana abalenzi bokka babaze ku tebo manyina balina stress baakuwa ebikazi ebibbi
bako abina magwata lebe bibereye bibekwanira tomanya kadwaja kuereyo chance naye wabasubira nti omusajja ojja musanga mu Kimumbasa lero teriyo Valentine waliyo bikonde ogenda wulya ono si aguli akawala gikango ono yanyede kolaji wa bawange amanange enkombi akobokombi kagirasi katambudde eyo ebaya ngumi musala wano ebaya ngumi lava eri wali ku Seton Gardens so no Rachel fena tugenda tunyumirwe ate mbagaza olunaku olulungi nenga nyongera okubagamba ensonga gye njagala okwogerako yabadde ya Musumba Aloysius Bugingo, the pastor of all seasons, man of God. Abantu banji mukoze AI ne mukola biki mwogedde bigambo binyira bana ba YouTubers omayi bwe munonya topic ne babula nga munonya Musumba Aloysius Bugingo kubanga mmanyi nti no ne Susan Makula mukimanyi nti inkamu zammwe naye njagala okubategeeza Omusumba Aloysius Bugingo atambula Damas radda mabega tasobola kuleka Makula gansi yonna bana Susan Makula nalabe Susan Makula baya badava nga yambadde ekigwe ekya white kyabadde mwebyo naye sasa mwatama mulabya ku kamera nze nomulaba live alinga ekyokulya Bikira Maria musinga Neema kyovula era afana mama nabagereka ekyo kigenda banyiza naye nga Susan Makula afana mama nabagereka munyige Musumba tasobola kuleka Susan adeje yava yali agenda okufiira ng'alabika bubi njagala okwata ebifaananyi bya Musumba Aloysius Bugingo mu myaka gye yali eri okwata n'ebyakati bimala okuwa ekifaananyi ky'omuntu omulamu alina obulamu n'omusaayi ogutambula luli omusaayi gwali gwesiba. Secondly, ndaba mwasambirira nnyo mwogera nnyo Musumba Bugingo tanoonya baana ffena tuli baana be ayina abaana abamumala n'ab'omuntu mbwesa abamumala ne bwayagala gamba nti kati njagala mwana bamuteeke mu incubator bamuteeke mu kiki bamuteeke mu kiki ne bamugamba nti bamuteeke mu Susan bamuteekamu n'akula no njagala mukendeze emimwe egibalebera mweweeka ebyokkola buli muntu zukkako oveeko wooli mufune ku byokkola ebibamala ebiyingiza ssente ewammwe muyina ebizibu mu famire zammwe bakukyawakyawa dda obwana bawazaala mu mwana wa neighbor tomanyi gye buli baganda bali mu makomera sitaani abasibye enjegere musamira emisana n'ekiro ebyo ebizibu tosobola kubyogerako adobeta kuluzako oli ku Susan Makula oyasaamirira olinga entuyo z'amatako mutusaasire please mwesonyiwe Musumba Aloysius Bugingo yasalawo yagenda talidda n'abali mu biro tabakola obwo bu editing bagamba talidda Bugingo talidda yagenda talidda Bugingo yagenda talidda yafuna Makula ye yagenda talidda Bugingo yagenda talidda yafuna Makula ge talidda yagenda ali bulungi talidda Omusumba Aloysius Bugingo yagenda ensi ne weekera n'ekiwuka waakiri okufa akkiriza n'afa wakigambo kyakiyimirirako amanyi kyayagala ate Katonda ate muweereza wa Katonda. Abakazi mukola abasajja ebintu bingi nnyo okubafuula abasirusiru okuba naffe ne bafuula batalina magezi ne mulinyirira bannazaala bammwe balamu bammwe ne mwerabira nti omuntu oyo bw'aligenda aliba agenze. Abakazi abakyalina chance nga mulina amaka g'abasajja ge mulimu muyige bakwata omusajja muyige mu respectinge bababa mmwe muyige okuzibiranga ku byama mumanye ebinyiza bababa mmwe nebibasanyusa bawa ayina abamuwana nagwe boginika nabo owanikirira amanyo oli sitaani nambe mwasala n'omutta oli musota you were Satan toso nze katika mbabulire mulabe wange abeera mulabe wange newe nkulaba naye obeera mulabe wange mulabe wange newe nkulengana naye nawe obeera oba oli mulabe wange kuba gwasa n'okunsombera obuto bw'okulya tebakulimba tosobola kuba nga olina ne mulabe wange n'oŋŋamba nti oli mukwano gwange bangi nnyo babikola ne batunuulira abasirusiru naye olw'okuba nnamanya we nnina obbakomya tufuna we tubakomya abantu banyajja naginikirako amannyo dakika bbiri ne mulabe waganika amamwa ate n'akomawo ewo n'awanika ebinnyonnyo n'okitunya n'ogamba kati kino singa nkittanga tekirwadde ne birowooza nti ffe tuli basirusiru nnyo
mulabe wa aba mulabe wo. Mulabe wo talibera mukwano gwo. Mukwano gwe yenna ng'atijja n'abalabe wo aba Satani namba emu asinga n'omusota be batambuza obutwa. Ng'ojjeko kutambuza engabo batambuza obutwa. Bamazeewo obufumbo bw'abantu abo abeefula mikwano gyaffe. Abakazi bangi bwe bali nga bakabanga mukwano gwe yatwala bba ali maka gabonyabonya abaana be naye nga yamusembezanga mukwano gwe yamuwanga ku kyokulya naye nga bwe banyumyanga byonna n'abantu bemunyumiza ebyama bammwe muli muntu beerako n'emizi beerako n'ekyokumutima ogambe kino ndifa nakyo omanye nti bba waafuwa mu buliri naawe olabika ofuwa olefuluuta kyesigalize mugenda mwenyumya ne munyumiza abantu ebintu byammwe mubaita mikwano gyammwe bovaawo n'abigamba bbaawo yagambye nno bw'ati nno mukazi wagamba bw'ati nno mukazi wagamba abasinga bajja nga balina be babeegombako ng'oluusi yeegomba bbaawo abamu bajja mu maka gammwe nga yeegomba mwana wo ye alaba atuuse gwe omwana wo mulowooza birala future olabanga omwana wo omulenzi omuto first born wo ng'omukazi alowooza mutunuza mu magulu abakazi tebaswala bakwanira ddala obwana ne babuwasa n'obuwasa ninaku wano wema mu amanene yawasa akaana k'abantu konna embazika kuddemu kakomba obuwala obukulu nga talina kyatidde nga talina gwaswalidde gwe mwetanga mukwali abantu abalina abaana abalenze waka abaana bammwe abakulu mulekeraawo kyazagawala ewaka wammwe nga mugayita mikwano gyammwe bajja kulaga muzzukulu nga bamuzadde mu nkanga y'omukazi akwenkana olwalo gwe pulesa zikkube nga weesembereza ekyonzire ekyokola bateeka mu fixed abaana abo human being as human being ate abo abaana batannaba kutambula nnyo kukwanakwana kukola ki bamutegetinga oli mwana namufunza bwati namufunza ne mu mind namuyingiza mu fixed yalafu omubiri gwe mubiri mulwana nnyo okulaba nga temwesembereza misotwa egye mizingiriite egye misontwa twemanyidde mu kkubo sigala mu kkubo twemanyidde mu bbaala beera mu bbaala mukwana gwo mu bbaala abeere wa mu bbaala ow'okukyaki abeere wa ku kyaki si buli gwosaba naye ku kyaki nti alina ebigendero bya Yesu bangi nnyo bali ku kyaki awo nga bali mufuna ebyamagero lwa Biisiraamu nebikolimo bye balina bagana okulokoka ebyaddala ajja mu kyaki kufuna musajja ng'ekyamweta kimu ye gwagwako yenna gwagenda naye naye nga sina mulokole kyova olaffe tugenda bw'oba wakagenda mu kyaki Mukama n'akuwa ekyamagero nze mu kyaki nze nasabula nabbi Samuel Kakande man of God tansoza kwogera simutiiririra mwenyumirizamu kuva lwe yansabira siddanga mabega yaŋŋamba ojja kulinnya ennyonyi zikutama ezantama dda bampale ne visa weeri wano saagala kgenda buuza zakamaya balina neze basindisa sigenda neno nabadde ŋŋaanyi okgende eno nabadde ŋŋaanyi nga mbyekubye naye nga nzaaniako ennyonyi gye nalotanga mu birooto nalengeranga munengere bayi Museveni kati nzikoowa nabbi Kakande yansabira man of God man all seasons nze siridde mabega kyova olaba program yakomeyo ku soota era nze agiriko bandika nti bagijja kwa furufiga bagende mukwano bayise baganda mwe bagenda ogitulamu kitaawo nanyoka bagenda ogikola nzirayo ku musunsuzi ne Charles James Senkoboge ne Kojja Mutebi ate mugenda kutuya tuli luno sifa abasomyeko tuli bawawule ogenda kuteeka kibayita media tuli wambadde njikola nga saagisoma kati ngisomye gobeera ku soul tokyusa kalimiko kalabanaku bagenda kunyiiga mwali mumanyi nti awedde finally kakati finally ndi ku Salt TV mugenda kuŋŋamba ki tibaliwa baseka nga baliwa muliwa nabagamba I'm a winning. I was born ready. I was born to win. I was born to win. I'm a win. Nze tebakulimba nti nze. Listen to me. Take my word. I was born to win. I'm not a loser. I never lose. Ene chintu nakasambira nga chagala.
I know to focus. I know. Okujja katamanyize basasira batamanyi. Mundabira ku TV ne mulowooza nti mundabira ku TikTok ne mulowooza nti ndi level zamwe. Atamu so lucky. TV satu. Zajja nga zinoonya. Nga nasende ze bampane bagamba excuse. Sinoonya mulimu. Ndi okay. Mbadde ntudde nga sente zange zijja ku account emezi gyonna ze sikoze. You gotta check. Oyina omulimu gw'abala baddeko ne bakuumuza n'osigala ng'ofuna sente. Ng'ofuna laavu ya dada ndi mami. Ng'ofuna laavu ya boss. Even your boss can. Do you have your boss like mine? Do you have your boss like my bosses? Do you have it? Saba Katonda kugulirewo. Bwali kujjukira. Abasirikale balibeera mikwano gyo oyimba oluyimba. Mukama jjukira. Bwali kujjukira. Ne traffic tenkwata nkumi we SFC. Baba nobogera luzungu simanyi na dumanyi. Even a traffic tenyimiriza. Nyimirira njagadde babuza kumwe balewereza gwanga. Baganda bange gye muli munywe katunda amazzi. Ero kyannegeraageranyako. Gwe tontya. Naye gwe tontya. Gwe tonneewuunya. I'm a living testimony. Katonda ayina byabalaga Bible egamba Kolinso. Ti Katonda asitula ebisirusiru. Bye mulowooza nti bisirusiru. Okulaga abayita abagezigezi. You go and read Bakolinso. Katonda asitula abo gwe beonyoma. Okulaga abayita abagezigezi. I'm a living testimony. Look what I mean. Look what I mean. I'm beautiful. I'm a referent. Go to the to challenge. Tolaba bintu byange chibi. Look what I mean. Everything to me. Look what I mean. Bible yakugamba Bakolinso nti Katonda asitula abo. Boyita abasirusiru. Okulaga abayita abagezigezi. Chawani kwa simanyi okina kiri Bakolinso. Siwaje simanyi. Nyana gichekingako. Ate Bible negamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu. Talireka busirusiru we. There are many people abayita abagezi. I'm a lawyer. I'm a student by law. Naye ng'ebikolwa bye olabira ddala pit to drop out. Teri lawyer mwasamivu alebera miwana gituuka wano. Teri lawyer asobola kuba na bwana buto n'abutunuza mu mbuga enkadde. Teri lawyer mwasamirivu. Mulaba ba lawyers. I have my lawyer, but I have a Herigon companies. Look at my lawyers. He's a very smart lawyer. Bakuwana abagala kamera abazunga ko bemutaita abajjanga sino basasule mbu bakole babere ku TikTok beeranga. Kyova mukyasibwa nnyo. Naba tabagala misango gigwe. Bwegina gwana namulaga mu kamera. Naye a lawyer professional lawyer musanga yasamiride. Nonya kwa kukanso bawutu. Otegere balo betwogerako. Nonya ku bawutu nonya ku nahabwe. Makadusi kabega munonyeko. Those are lawyers, specialist lawyers. Njogera ku lawyer ba specialist. Yesterday na adenda ba council na lukola. Sometimes abantu balowooza mbu nalukola yogerera mu slow motion. Tayogerera mu slow motion. Yasoma. Amanyi omuntu ayasomye kyayina okwogera a lawyer. Nabadde mulaba jjo. Wabaddewo emmotoka omusajja aliddewo mukazi alidde ebintu n'akwata oguveera n'agusuula. Council nalukola na parking emmotoka ye. Naga nalonda akaveera. Oli kasudde n'amugamba excuse me, I want to talk to you. N'amugamba kino kikyamu kyokola katereke otuko kateke mu dustbin. As simple as that. No, you're about to take credit. There's no credit. What's your more credit? He's a lawyer. Ayogela slow but sure.
slow but point moda kona alinga ekyalani yenna alinga embizi eride saboni yenna nalina amagondo gona alinga zebula crossing oyinza olowooza nti mbizi yabitanga era linyirira abo olinyirira abo oyinza okugamba nti mbizi yabisanga nagitambula nagitza abegami begena bukuba kugenze nakomyawo omumwa oluba naluza kakate namalira obudde emando nezimulinya kiringa embizi eridde saboni n'obuuza ono yasomerawa ogibe and your hobbies where is talina nabasobola kwogera wadde babiri oba basatu. Hello. Hey, it's okay. Omubuuza ogiwe ne obibe talinayo n'ogwo ayinza okulaga weddagala lyensansa naye mugamba spelling erinnya lye aba ogibe naye gwe mugambe nti spelling erinnya lyo. Anyway, mbadde nzize kubalabula ku kigambo ky'abafeera abali ku social media abakozesa erinnya lya Ajamis Kigundu ne Seka Yasin awamu ne Mama Fina ne Natasha Museveni n'abalala beesibye nnyo ku bagagga abo okwonoona amannya gaabwe n'okufereramu abantu. Ne mbajjukiza nti Seka Yasin talina peegi yonna oba talina buyambi bwonna bwagabira ku TikTok oba ku social media ne woonojjanga okunkumuka era ne woonoovaayo n'oleekanya ku TikTok. Seka Yasin alina ku peegi emu kwabeera n'abaana be ape daddy. Ajamis Kigundu taliiko alina app ya Hams abeera ku Hams app yatojja mulaba nga aleekana n'abasirusiru owulidde abantu. Mama Fina alina peegi ye era bakabata bajogerako ne balozeeti mugoberere peegi ya Mama Fina eri egi. Natasha alina peegi emu mwenna mugimanyi kwalinga ye Natasha talina buyambi bwonna Natasha wagabira ku social media kubanga tolina najja kusanga Natasha wadde omulabeko owulira bulungi nnyo okuleka ffe abalubato ab'omukisa abatono ennyo abalirake mu nsi muno tuli batono balubato. Okitegera ekintu ekyo nakibagamba nga lulinga muwakana bamugamba fulufiga ayogera nnyo ne ku mulundi gwe nanze namusaba ekifaananyi na psychological nankisabira abaana bonna kuba nali nkimanyi tebasobola kibakkiriza nali nkimanyi tebasobola kibakkiriza nti in fact waliwo n'abakola ensobi abaana tebabakkiriza boogera ayogerako Oziasi Bujingo temulowooza nti nasobola okukola era takola era yatali mu bwetaavu budda gye yava kuba gyalaga amanyiyo atamba dda maaso tambula nga dda mabega nekyo kati nakyo kibatuulemu. So ekyokuntikira abala balowooza bagala tutikira nga ennaku z'omwezi 27 ekyo nakyo ndowooza nkimaze. Olunaku lwaleero kyensobola obbagamba tugenda ku Saturn Gardens wale wa yesterday abayimbi bangi tetutunde yesterday tumutunulidde nga omuntu omu kubalina ennyimba za love ne abayimbi bangi okwene Jana Kanyomozi Balidia Jasmine bonna abayimbi abalina ennyimba za love n'abavudde bweru w'eggwanga. So gwabadde yeteekateeka ogenda anoonya woolaga totawaana genda wala Saturn Garden eri kumpi nnyo mu kibuga akatotambuzaawo n'ebigere parking weeri security weeri kuba eri kumpi nnyo eri mu Kampala wakati. So totawaana kunoonya transport ataakwongera walala bw'ova wali ku mulimu oba olina wooli samu yava mu kamakeup ogenda wali ku Centenary Gardens. Abantu bangi banywawo ne kacaayi ka coffee muyiga okwetanira ebifo bwe bityo okusobola okunoonya networking ze mujje otusanga abantu tosuubira nti ojja kugenda mu kimu mubaasa simanyi wabbeere nofune networking ebyo ebifo bwe bityo era ojja sanga ebimere by'embizzi mubeereyo n'ebimere by'embizzi mubeere ne bannafuudu simanyi baani bannamagwatala mujja basanga eyo bakyabulako tannabulwa abasajja mube mujja osanga eyo. N'olwekyo gwegenda wali ku Saturn Garden tiketi ya $10,000 osobola okugula tiketi naye gula tiketi
entuufu ebintu bya Abitex bibeera nnyo straight biba bya computer togula tiketi enfu anebaza Abitex mpozi okubanga ate yavuddeyo nalowooza ku yesterday omuyimbi abadde yeetaaga obuyambi bwa ssente psychological embeera gy'abadde ayitamu situation mwali abantu abasinga ebimu Abitex byasinga bapromota abala bonna naye bapromota wano nga bayomba n'embeewuunya bapromota mwalema okulemu ekintu kimu esaawa today is a Valentine ku mwenna alina ekivulo okuleka Abitex ye mutegekera mmwe ebyamwe babirabawa mulekerawo okuddanga ku Abitex ne mumwasamirako nze Abitex si mukwano gwange maybe nandibadde mwogerako bisongovu naye nze ekituufu nkira mu butuufu bwakyo bwe buzibu mwanfunako nange nze si pretending nga tesibeera ku kikyamu Abitex ku lukalu lwa Uganda ye promota yekka mwenna bawadde opportunity n'okubeera nga mwogerwako nga bapromota in fact mwenna biziringu beyagattamu obugasenga seremuni n'abapromota mwali batemuvaayo kusimbira ku mannyo ku Abitex nga ng'embwa kola mazimu ssubi muli bapromota babivulu kye mwali mutegese mbitubuulire mutegeka ludda wammwe bawarumbe zaaya kati today is a Valentine ku mwenna alina kivulu nolaba n'abafa bali batunzi b'obuwunga abatundanga obupale bw'abakazi aba Cutex batambuzanga Cutex mwenna Abitex wa opportunity n'abagatta mu bapromoters abasibanga ebiveera ne posters abatimbi ba posters ababbana namwe mweyita bapromota bambalese bonna bayita bapromota Abitex n'abawa omukisa musobole okuba ne opportunity mufune akasente k'enkulaakulana namwe mweyongereko bivulu kye musobola otwagayo mwali mutegese mulinga n'amazi bonna bano ababbibi baba ne sente za e-concert ne babaki bonna beefula mu bapromota muli bapromota baawa mutegekawa tulageyo mu mwaka ebivulu 3 byotegese gwe walumbe zaaya abala bayita simanyize promota simanyi biki promota byo tolina kyakuli oli promota onategesa mazi ogenda pama ebitalo bya bitegesa abayimbi tomanyi nabasaza air ticketing omuyimbi ajja mu Uganda Abitex gwoyogerako gwe mujjeko opportunity gwe mujjeko n'okumanya nti promota ategeka Abitex ye promota ne balamu even balamu yakopa Abitex era yamuyigiriza omulimu Honorable Balam appreciate Abitex because Balam yatekanga na Abitex yatekanga na chivo nasambisa simanyi sebatane kafere mipira nalangisa nyonyi naita bawanchekecha naita bani nga Abitex nga Balam ali munga ateka nga aleta mu byakunywa nga musubuzi nga beba kwata mugundi ze byokunywa nga omanyi nti no ebyo webita ngo Abitex ateka bakafero ne bani nga bamanyi nga tosana bagula so no lwekyo mu appreciating oyo Abitex mumwe credit kubanga ekintu akikola ate nakifiiririra era abadde alina okukifunamu ng'omuntu alina vision atava ku kintu Abitex ebivulu byakamwegezaamu okumutta emirundi nga mutwalo singa abivaako dda naye abiremeddeko paka Mukama lwamuwadde omukisa n'afuna n'ayitira wayitidde secondly munjagala munneebazeeko nange mbadde lolomodo waabwe nembe inspiring okubanga basobola okuzimba ku bizimbe ekizimbe kyali kinzise ekyempalana mwenna mukimanyi kye nazimbe bakindye nabo kati bafunye omukisa oli namungi w'omuntu yaguze apartment awo esalama bebekulu yamuwadde opportunity nebazanya bebekulu okubanga abo bafine masanyalaze bonna baani bonna fina mogerako nga mukwano nga basagala bogerako asobola ba opportunity nobatusa wa muzeyi this campaign basobodde atukolamu ebyamakulu Abitex naye yaguze bamunyonyo bayaguze munyonyo naye Abitex gwe mwagala okutta mwerabidde bwonna ekintu kimu nti Abitex mukwano gwa President Museveni naye musinguzi mukwano gwe ng'omuntu era nga omulaba ne Sale ne Geno Sale Abitex yasooka okusambisa President Museveni omupiira wano mu Uganda ku mwenani ategese kintu muzeeyi najja munasamba omupiira kati Abitex watuuka mu maaso ga muzeeyi yeeyogerera ng'omuntu as a person bw'amaana ayogera ebyabalala abantu batono nnyo abatuuka ba President Museveni amala okwogera ku nsonga ze ng'omuntu muzeeyi n'azikolako aye najjukira ne bakireerese bapromota abalala batalina kyakulya owulira nammwe n'aboogerera so ndaba mumutaddeko amaanyi mangi tumuwabidde anti corruption era biki abantu bangi be balisiza sente buli muntu ali mu position yonna gy'alimu bamulisiza sente bonna abo abakulu be mugenda mbe muwawabiramu nabo babalisaliisa dda sente tewali ali mu position gy'alimu ng'akola kintu ne batamulisa sente wano kenzo bamulisiza sente za industry zonna bakoze batya kanala bejja atandise ozigaba
buli muntu ali mukuyambako mumulisa sente katandi corruption benne bimanyi nebe mukola mubala ifu feria mwekwate mumanye mwino kwata Abitex sente tezali za kujja kubera kwa account sente zali za kola mirimu za yasabira muzeyi era azijja ko nzigenda mirimu je jalaga era bibi lwa bitegese lera ali kusata ni garden mwe muina biliwa. Secondly, bwaba yeyogerera ngo omuntu nafunayo ke yafuna nga yesa kinomu muleke kalabira wamu ngebya mmwe kuba namwe mwina be mwali mufunye mbasajja abo ne mutabikosa kye mwina bikozesa abantu just please mu appreciating sometimes mu appreciating nga abantu mwene wapo promoter bwabalema Abitex nabusigala ko nga buyimba nga luyimba nabusigala ko nga bumukuba ebigo bumwegeza mu okumutta Abitex muntu atandika ku muntu ali kuzio Abitex yakwata alien skin nga tasobola dokuba imbe kapu kirabu namuteeka mu Freedom City nalanga ekivu kya nnaku 3 oba 4 nekikola liko ndi mu Freedom City tajamu gosobola kukikola manyama banja gayewola omayisa tayewola okumakinga ekintu ekyo just ade kumwena nabadde asobola okumugula mwena mumanji abadde anabadde asobola okumugula. So abantu batamba mawalanga mu amanyi nga mubalekanira nga mutemusobola kubikola kyannaku nnyo waliwo abantu abadde no opportunity yesobola okuyamba ba promoters nga chances balina nyingi nga Honorable Balaam ayina omukisa nti alaba minister mulamba alaba muzeeyi mu cabinet minister amulaba ng'omuntu as a person nti ayina opportunity nene nnyo okwogerera ba promoter be yali amanye ennaku gye bayitamu oba n'okubasakira ebintu bingi. Naye Bebe Cool Abitex sigwala bangachi yayitwako omukono gwa Bebe Cool olwokuba nti Bebe Cool ayagaliza mukama n'abafunira kye yabafunira mu appreciating Katonda kyababa wadde muleke buli muntu kumunabira mu position mbi munakyawa abantu munasigaza bandi abantu bamukyabe muwana be muwangaliramu abantu bamwesigule nako olusimbalo n'omwaka ng'omuntu omulabye ne mukole empana ku bantu bemulaba buli kaseera bemuwangaliramu mulekerawo okola empana ku bantu bemuwangala nabo ojja kulwala oba ojja kufa ng'oyo yaliwo nga gwe weesigulirako tasobola na kubeerawo mulekerawo okuliyetinga ng'obukyayi ku bantu bemuwangala nabo mwonna mwemanyi bulungi abantu temuli bapromota bali mu kuvuma Abitex kati temutega naye ye yabalekanga bapromota nze nabalaba nga muyingidde mu State House nga temuli bapromota nali nsobola okugamba muzeeyi kuba naddayo ne mulaba ekyo mukimanyi nti nabasanga muzeeyi yantumizza yantumye na story gatula 1 hour namba nga balinze nze eno nabanona namakiri nali nsobola mugamba muzeeyi aba Abitex badde nabo si bapromota kuba mbamanyi temuli bapromota abamu abasinga n'obungi naye kwegamba nti wotuukanga mu maaso g'omuntu tokubanga banno ekibatadde Katonda bapanisinga n'emitima okubalemaza n'okubabeerawo nga temuna kimufuna Katonda bapanisinze buli mutuuka mu maaso g'omukulembeze oba g'omuntu omunene asingako oba office oyina kuba banno na kulwana bantu bebamuwulira bebewaana nawabidde RPC namugobeseza RDC namugobeseza simanyi diso mugobyeseza era bannaabo kati Sande wamuse bamuziise Sande towummula jeno Sande towummula luluma Sande luluma togenda nga maaso nodda ku banno Kyemani Bulegeya eyakutwalayo yerekezo twala abaganda baba basista baba babulaza be natwalayo gwe laba bw'omufuulo omubi ennyo ennamba emu asembayo ffe babitukoze ze natwala abantu mu Microfinance Support Center abantu ne bankuba ne boogera ebigambo nga bwe saasoma nga bwe saakola ki ate naye kuva dda nga bakinkola natwala abantu mu waliwo wana omusajja akola ka banka bakayita Microfinance oba bikaali kati abannange era Katonda omwo mwansitulira nze nakasooka mudda kaddoba myaka bannange giri ameka sajja afaana okufa buli gwe nasomba nze natwala Kayibanda ewa Museveni ngenda okuwulira mundeke n'okundekaasa nibe natwala ewa Museveni bankuba olaba bintu tewa ammwe munjogeramu mulekera okuwola n'abantu bemuwangala nabo baggulangako entalo ez'okumukumu ojja kulwala ekimbo oba ensimbi zikkube nga gw'oyagala akuyamba ali mutukula
ngona kuli okumpi gwo walampa alina okuyamba okujjaawo nze navuga omusajja ng'agenda kutuka paka mu ddwaliro nga simanyi mulekeraawo okukola empaana kuba mutadde obukyayi ku bantu n'obusungu Habidex gwe wangalemu ojja musanga mu hoteli ng'ali emmere abasinga mwenna bayita apombera misobanadde okwegulira emmere wadde suwani emmere mwenjereraawo mubeeraawo wamu makindi awo enjala nebaluma ne muwunya akamwa ne mukola mutya Habidex gw'oliko era ojja keera nga gw'oyagala akuwa ekyokulya so nyongero bajjukiza Seeka Yasin tali ku TikTok tagabirako buyambi Aja Miss Kigundu tagaba buyambi ku TikTok Mama Fina tagaba buyambi ku TikTok Natasha Museveni tagaba buyambi ku TikTok mulekeraawo okuferera manya g'abantu abo bwe bakukwata tobolooga omusumba Lozias Bugingo talya bisesemye nkiddemu okitegeere tadda mabega kuba gy'alaga amanyiyo era talidda mabega oyo yagenda yabayita mu ngalo muleke kuba pulesa mukole ebibagattako abasajja bali ku Pastor Bugingo mbakubira omulango ogenda okuwasa abakazi muwase n'abo abaliwo namwe mubawase bababeere bakazi bammwe babazaalira abaana Bugingo mumuveeko thank you so much twesange ku Saturday Garden